aba taxi paaka ya New Wandegeya batabukidde bannaabwe ne babalangira okulya ssente eziddukanya emirimu gya taxi mu paaka n'okulwa mu buyinza kyokka ng'obudde balina okumala mu ntebe bwaggwako dda emyezi 6 emabega. Twagala okulonda tulonde abakulembeze baffe oba tubba batubbe nenga tetujja kukiza muntu atalondebwa tutwala maaso myaka 3 manja emitwalo 9 sifunanga yadde n'ekikumi obwana tebukyasoma chairman aba taxi Wandegeya kama okyatinda obakolenga meya bano babadde bakutte ebipande okuliko ebigambo ebiraga nti si bamativu. We are not in the chat. We have been here for 14 years. We are not worked on. We are treated like we are slaves in our country. How can it happen? We are not slaves. Bino mwami kyazi azagulumbya stage zonna okuva mu mbeera nga yitodde ekyaliwo n'olwaleero. Tiyakoma kwekyo katumuli yambuza n'omubuuza kiki ky'oyagala okukitegeera. Abadde ku bukiiko emirundi ena n'obwakavaako kati olwaleero ye yagenda ewa mmeeya ye kennyini n'awa abantu n'akakiiko ako kabbi mmeeya n'amugaa sooka otuule wali nawe obadde waki bwakakiiko. Olwaleero ye kennyini yalonda intalimu eriko olwaleero essaawa zino siteegi ya wansi bw'ogiraba abasirikale batukwata. Wabula oluvannyuma poliisi etuuse ne bajjako ebipande bino mu ddembe. Bwe batyo sente zaffe baziteeka mu poliisi n'eremerera okuwuliriza ebyaffe abanaku byetufe abakozi tukola. Tuwangalidde wano abamu tukatosobola kuddira ne tulina omuntu kyosobola mugamba naye obuzibu bwe tusinga okufuna bwe babavubuka abayaayi abanyiga enjaga abalina patyamenti babayita abageto ne bajja ne basumbulwa abasaabaze okubasikako obusawo mu kuba nti beefuula bano okuba nti beefuula ababatikka. Dickson Waiswa ne Ronald Kasasa be bakusakidde eggulye lino ku Rabakende TV1.